media bingi bitambula mu ggwanga Uganda era bwe twogerera Honorable Ibrahim Ssemujju atadde ebyobugagga bye katale muno mwe muli ennyumba amataka ge ng'agamba nti Uganda eno ayinza okuba tagenda kubeera nga akomawo era ekiragiro kino okusinziira ku gatambula wano mu ggwanga Uganda nti mukyala we gwe yadde obuvunaanyizibwa buno abeere nga atunda emmaali ye. Remember naye yagwako mu kutiisibwatiisibwa mu bantu General Muhoozi batadde ku listi bagamba nti basoose okubeera nti ate bamumanyira wano nno yagenda kuwumula teyadda twabirabanga ebyokusaga omusajja ajja kudda era naliko wano n'omuntu omu ne mugamba nti kasita Honorable Ssemujju afulumye tagenda kukomawo mu ggwanga Uganda. Ebiseera we yafulumira bali bakakwata eyali omulodi w'ekibuga ekikulu Kampala Erias Lukwago ng'ali mu nkomyo. Olaba bye bamukola n'awandiika ebigambo bingi nnyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo nga yagamba tata General Muhoozi oba amutte naye ajja fa. Bwe yagenda teyadda saawa eno ebintu bye biri katale abitunda afuna akaseera agenda obeera nga kamuyamba eyo gyali. Jjukira nti emisango gye baliko wano kuliko Rw'omushana abamundo wasaayo yonna bayinza okumukwata kuliko maama Salamu Musumba kuliko Mukaaku bo bagambye tebakyagenda ku exile bajja sigala wano era Mukaaku ono jjukira nti baali bamutaddeko n'emisango gy'obuyeekera President Museveni n'amuwa pardon naye kwali n'abalala bangi gundi fail egamba nti n'abalala still at large awo kanso ogenda beera nga otuyisizaamu tugereko ku nsonga ya Muwanga Kivumbi n'alabyeko awo maama ng'agamba nti abaamukwata baali ba security naye ebitongole ebimu tebiina kumanya bino byabasukkako nti General Muhoozi ayinza okuba tali mu nsonga eno naye mikwano gye nga omuntu wanaakuvuma neŋŋamba lwaki avuma omuntu wa kanso wange n'okayirwa kamulali gw'otalidde ate nenkwata wali kirala awo nno General Yesu yagambye gyali era bajja kuba bamuleeta mu kooti tugenda beera nga tuyitawo finally tugendeko ne ku nsonga ya Pastor Rw'omushana yakolimidde nnyo abamuvuma n'agamba lwaki bamuvuma naye abamuvuma bagira bavuma bajja sangayo atavuma yakolumye bukolimi jjukira vaayo n'akola statement yagamba nti ekizibu kya Uganda si President Museveni n'omulala ne wanaakwata obuyinza nga bannayuganda tetwetereezezza bijja kusigala byebimu mukutu gwa Megaton Media muzere Megaton ng'emmanya ndi ne kanso matuvunako leero tugenda beera nga twogera bigambo tulakalira information yali wano kanso buuza ku bantu batula byonna gye musiza bane mbabuuzaako ne mbakulisa ebidduuza bya weekend muyogeyoge abafunye ebirungi Mukama abibakuumire ate abafunye okusoomoozebwa namwe tubasabira Mukama akubavuunuse mpola mpola. Okay. Akanso Honorable Ssemujju ebyobugagga byabitadde katali ogulako ani agula kati tubiranga anti nabyo byabuwanana buhumbi naye ekisooka Ssemujju ng'omuntu aleesa abantu okutunda ebyabo Ssemujju ng'omuntu kyemmanyi yatuuka n'aba frustrated mu mutima gwe yali amanyi performance gye yalina mu parliament e11 it is automatic agenda kudda abatundu ne bamugamba byonna byoteseza tetulabyemu era yamuvuganya yagamba nga abeekira mwami Musisi nga abagamba nti tetwetaaga muntu abamenyerabenyera budget mu parliament eyo si bye twetaaga n'abo abantu ne bagamba nti si bye twetaaga ne batamuluza kati noza Ssemujju ng'omuntu yabazeemu naye kati okuba kusibwa bansibire ki be bandinsibidde nti nwanira bandaga tebakyanneetaaga bankoowa kiki omuntu tadde eno ebbali n'atandika kasukira eno bigambo ndowooza nakyo yakirowooza. Ekyokubiri luli baakwatanga Besigye naye bano abo baddako kukwata nga tebabalwako nnyo be baba bayunzeeko kati yakirabye nti bakuyungako naawe n'obeerayo waliwo obujulizi oba tewakola ki oba tewali ndowooza byabazeemu ng'omuntu n'agamba owaayi kambinyike mu nsuwa neetegula ekibabu naye era challenge eriwo ndowooza nga badde bamwagadidde ddala lwakuba nti olumu bakyatyatyamu ndowooza olumu ku mateeka naye nga nabo basa kugamenya bagamenya abalina obuyinza beŋŋamba okimanyi nti mukyala wa mwami Ssemujju ye mwenye basobola omulemesa okubaako kyatunda bakisobola kitewali kijja kuvaawo ate namwe temuva wano kuba Ssemujju alina abaana abakulu abasoma abakola batya so
level y'omuntu ng'wadde oli established bulungi wano n'otuuka ku mmera ng'olina okulilocatinga ove wano otandika obulamu bwekyeyo semujja yinza okuba agenda mu myaka 5 bwaba tagiweza ali mu 5 kati okuva wano otandika obulamu obulala ku myaka 5 kinene kizibu si kyangu kitegeeza waliwo okukaluubirizibwa okwenjawulo n'okutya okutiira obulamu bwe ekyo kimu naye ndizirayo ku nsonga gye nali mbagamba nti ndowooza tulaba okunyigirizibwa nga kuzze mu ggwanga ekitali kituufu buli muntu aveeyo akyogereko bwe munaayogera miliyoni 45 tebasobola zikwata anti lwakuba nti boogerayo omwomu kati anti tomanyi nti ku saga ya Lukwago abaafuumuula ebigambo ennyo baali Ssemujju ne Matembe kibasembeza okumpi ku lisiti wano be baafuumuula ennyo ebiki ebigambo kakati n'akimanya nti onyinza obutavaayo era Matembe lwakuba baŋŋambe simanyi oba kituufu baŋŋambye mbu atuuka mu basement nga olulimi lwe basooka otusomesaayo ate olumanyi tolwayo simanyi oba kituufu bakomplaininga otunuulira bo bagamba nti Maria Matembe tandika eno yavaayo bwe baatwala Edi Mutwe nga talumanyi tandikira gye baatandikira Edi Mutwe yatuukayo nga tamanyi Lunyankole yalwayo ekyo kituufu era gyali bwe yatuukayo ng'amanyi Lusoga akyaliyo Madada bwe baleeta Madada ng'amanyi Luganda akyaliyo Akirewo Kivumbi amanyi Luganda akyaliyo Bobiyanga amanyi Luganda babi Luganda mbu alutabula naye lumenyefu lumenefu kati olwoyo lumenefu aluddeyo yayita nalukakasa kati be batutteyo nga bali fluent mu lulimi lwayo bano bagundi bagaddafi balugwamu bambi kati bagaddafi talumanyiko yadde akyaliyo kati twagenza okulaba oli omwana naŋŋamba nti akati gwe wekkaanye nti naŋŋamba nti mukyala Matembe yatuuka ali nga alumanyimu n'ebisoko mbwe baagalulanga n'agaa nti tojja kunteera ne bagamba ono teyabandaalayo n'afuluma ku lisiti kwebadde bateekako gundi mwami Lwomushana nga Lwomushana bamugamba nti saawa yonna ku lisiti ojja okyogerako ki ng'abagamba kimu nze ndi Werwenshema n'ekintu ekyo ng'abadde akigumiza nnyo ndi Werwenshema muyina okukimanya nti olulimi lwe boogerayo lwenkuliddemu tokitegeera ndi Werwenshema era mu kusena oyo tannasenebwa kati Ssemujju n'abalamu ng'omugezi nti bano abaawana abatalulina omubisoko olwayo bwe bakwata ku Lukwago ebiwowoolo bivunda obutaago buvunda bagamba bugambi nti bivunde ayinayo ekisoko kyamanyi nti tewali nalabye nina akatambi kenalabye omuntu omu yabadde jirubijiru ngagamba nti bane beebuuza kundi ngaayaabwe yeeyo atugume ku bigambo ebyogera yagamba mbu senga ye yabyogera senga sawe nera tetumanyi kati ne tugume bwe yatuuka naye nga tuzze mu mazima nalaba ne tugume ng'avuddeyo nga si oli si amaanyi ge yagenda nago wali nga si oli kuba ebigambo ye bye yayogedde ng'agamba ali bubi mbeera mbi abaana tebasoma tebakola naye era yavuddeyo nga taguddwako muki musangu n'ava era alya butaala nga bulago bwa nkoko butasibwamu muguwa tebasibwamu muguwa tosobola anti oba ogituze kakati yavuddeyo ng'alya butaala nga bulago bwa nkoko kakati ye teyateereddwamu kati abantu bwe bagatta dotisi zino nga 3-4 ne bagatta n'ezeeno tobanenya omuntu bw'agamba nti owaayi atannalukaza yalwayo ekyo nakyo ate si kirungi kuba n'abakwata kubanga amazima ebigambo tugume byeyayogera singa yabyogera baali bamuyita Kasibante obanga bamuyita Kirumira singa gukyaseka ng'asabye eddeni yajja n'omuhoozi singa omuggo gukyaseka naye neze nali ntidde nga ngamba ebigambo bino tugume byayogedde yakudde obukongovuli bonna temuli naye sebo yadda sebo bamulesa akaviiri namulaba yadda akaada bulungi ne ŋŋamba naye ng'amaanyi gali gasaze ge yali akasukirako nga takyakasuka
ne ngamba kino kitegeeza ki kati kyekitegeeza ekisooka abantu nga Bassemuju bwe balaba nti aboogera batini baba bangu bakunyiga bakunyiga kusirisa kyova olaba nti kati buli omu essaawa zino ate okwogera kubigenda muki kubigenda mu maaso naye nga ekyo si kyekirungi eri eggwanga ekyo kimu ekirala ku nsonga gy'oleese eya maama Nalweyiso bwe bakwata Muwanga n'ogamba kituufu abamulina be balina okuba naye era tewali mulala alina nakubuuza nakyo oba ki kati ate maama Nalweyiso aba atujja ku nkola eyabatwala mu nsiko ey'abalwanyi okuva edda abamu abawambanga abantu balinga babyakwerinda era nga buli omu akikkiriza naye nga tugamba ow'ebyokwerinda omuntu amukwata atya awo kwekola amateeka galambika omuntu alina kukwatibwa atya era ne gabeera nga galambikiddwa buki bulungi kati obukya ku makya ne bawamba omuntu gwe n'ogamba nti abamukute balina okuba naye abooluganda mikwano gya first family bwebalwa nnyo yiyi mbwate ejira omuhozi munaite byamugina emikwano kati anti bagamba kabaka tatta naye gano agalenzi agawujja omunyama ebyo ebisaakiriza kati waliwo ebisaakiriza ebyefuula nti bimanyi first family ebisaakiriza gye kitoyinza kukireka kugenda bugenzi bwotyo yinga tabirina ng'olumu tabitegedde kyekino engeri gye bakwata mu Madubala President Museveni nze saanyizeeko okitegedde nga bo bamusenyedda naye gundi obuyinza naye naawe abulina olumu ebimu olina obyetegeeza omukulembeze mu bimu ku bakulembeze abawangadde mu buyinza kkiriza gaana ng'oyagala okubeerawo n'ogezaako balansi omukulembeze olina okuba tolerant mu bintu ebimu tosobola kubanga buli kimu ggwe ojja oli mukambwe kaakati ku nsonga eno maama akkirizaagane yandibadde ate nno kibi General Nalweyiso waba yava mu statement eyo kikwasa ennaku tetusobola kutambula mu mbeera ng'ensi ng'etakyalina mateeka kati balangirire kimu nti amateeka go gavuddewo kati ebintu bya kivandulo muntu ajja buzzi n'akuyoola n'akuteeka gyakutadde n'akuyita mu kkooti lwali yagala kuba kati wagamba bwe balimala balimuleeta mu kkooti yakamala wikisi bbiri tetumanyi gyali anti kati eno yakusatu gyatandika tetumanyi gyali famire temanyi gyali mmwe bennyini mwagamba katulwane gavumenti eno tuleeta amateeka abantu benga tebakyabula etteeka ne ligamba bwazza omusango nti omuntu atwale ku poliisi bwatwalibwa ku poliisi ate n'okumukwata nga bamubulidde ekimukwasa bamutwale mu kifo ekimanyikiddwa abantu be bamuweeko n'akisesi balooya be ebyo biriwe bimanyikiddwa bulungi mu mateeka bwe tukya ku makya leero omuntu ng'abula ewikisi bbiri omuntu n'avaayo ng'akinaggukira ku TV n'atandika okwewaana nga bo enjogera nga maama Nalweyiso gyayogeddemu abalaata akinagguka ebintu ebyo tebiba birungi jeno yabadde munyiivu yagaye nti banne nti bavuma n'atuuka n'okuyisa ekigambo kino mu kamwa naga nti omuntu n'akumaama yakyogedde nga bwe yakisuddewo naye kati bw'abaana bavuma nembwa neyesiga minnya kankugambe maama Nalweyiso yeerabidde ekibi tekijjangawooko kibi bali bwe bajja ne bavuma nga bakola kibi kale naawe okuwamba kyokola kibi kati ebibi biri tebirongo tebivaamu kirungi nekira saidi zonna zivuma naye anti kyenkugambye wabula amateeka galeme kuba selective owe naalemu bwajja n'agatuliisa wano naye bamukwate tugambe nti okumanya bakambwe ku kyempisa nti n'owaabwe yabadde akagaliisa gundi naye ne bamuteekayo kijja kuteeminga abasigadde n'ekirala ate n'amateeka okumagalikirira era bwajja n'avuma nti yayisizza statements ez'edifamative mumukwate okitegeera mumukwate enkwata entuufu eri gye nkugambye tumanye nti bamukutte nga agedde kalebule ku muntu amuvumye nti enkya bamuleese mu kkooti era bamulimandinze asabye bamuyimiridde oba nedda munnanga mu tebajja kubifanako kuba bajja kumanya ali mu nkole ki naye bwe bajja ne bawamba bamuli awo nga senior officer ajjanga maama Nalweyiso ngadda bali ng'atandika okunagguka tujja kukwata tukyakwata kaba batereke bakyabatereka ekimalamu amaanyi era nalabye ebigambo ebyo ne ŋŋamba wano omuntu addewa nga tuli mu mbeera naye bino byonna byonna simanyi ekitongole ekiramuzi we kiri bannange bino byonna byonna ezo statements ezifuluma zongera ku nafu ya siga ddamuzi nti temukyayina makulu saawa eno
bya bufuzi ali waggulu w'amateeka. Era kibi. Nina kibuuzo kyagala okubuuza kanso. Saawa eno nga abakulembeze bonna abaddeko opposition oba ababadde abalwanirira enkyukakyuka babazikizza General Muhoozi saawa eno ali waggulu ebyobufuzi biddawa mu ggwanga Uganda. Be twali tumanyi abalwanirira nalabyeko omusajja waffe ono munnamawulire Mwenda yali gundi yali mpaji y'amaanyi nnyo mu mawulire g'e Uganda ng'era be bamu ku bawandiika ku bintu ebibi gavumenti byekola nga bakola checks and balances kuba gavumenti ekola bibi byokka n'ebirungi tulina bingi. Namulabye bali Rwanda ne Jenu yamukwatira ensawu yagira bwati n'amuteekateeka saawa eno ebyobufuzi nga Jenu Muhoozi atabuse bano opposition abakwatakwata onaakwata oli ebyobufuzi biddawa. Andrew Mwenda okuva ku incident ye yaliwo ne bamukwata naye luli yali munnamawulire ng'akola omulimu gwe nga munnamawulire yali objective naye kati bw'akyuka nadda ku sayidi eno n'azibwa amaaso takyasobola kwogera ku kituufu nakikyamu naye nga Mwenda nga musajja mugezi teri akidawutinga ekyo kati ekyo kyabulabe aye nakugamba ensi abantu abagezi batuuka time ne basayidinga n'abalina obuyinza ng'ate bali mu butabukozesa bulungi ensi esanga okubonaabona ate nammwe abaagala okuleeta enkyukakyuka ebbanga lye mumala ng'aye temu associatinze nabantu bayivu bantu bagezi abantu abayivu tebatera kuba na mukisa abantu abagezi tebatera kuba na mukisa gukulembera abagezi tebatera kufuna mukisa gukulembera naye bano abafunye omukisa okulembera ababadde ab'omugaso batera nnyo okwebulungulwa abantu abagezi ne babayamba okukulembera kati obuzibu twafuna nti kati opposition gye tulina yeegobako nnyo abagezi ne yeebulungululwa abantu bagiwadde omuliro aboogera bakuyita kucacarika nekibaleetera okubulwa direction entuufu gye balina okukwata kati ate bali abalina obuyinza bo beekuŋŋaanyizaako abagezi ne babukozesa obubi ng'ate omugezi ono takyasobola bagana nti awo kyokoze kikyamu batandise kwefaako nabo bali ku survive kati Andrew Mwenda kye baliko naye ate bo olumu ogenda n'obalamu nti Andrew Mwenda akola ekyo akuzeekuze ayinza okuba anti nze mbeera nkugamba atuuse emmotoka atuuse waagiviiramu kati sooyingira emyaka 5 mbeera nkikugamba lubeerera kati emmotoka saawa yonna we bakufulumira oba otuuse bw'oba obeera nansana kasi oyingira emyaka 5 kati oba omaze okuyita mu lubiri oyingidde jjo gundi gyenina kakati baddembo obagambye oba ye nansana basobola okugiramu awo basobola okugiramu ku kibulooka oyinza okugiramu ku kyennabweru kati bakugiramu ku kibulooka gy'emyaka gya 5 gy'okoonye bakuteeka ku kyennabweru yo yayingidde 6 we bakuteeka mu masitoowa yowe 7 ku Yesu amala enansana we bakusuulira awo yoyo ow'ekyenda naye mwenna mwagamba nansana kati akugjamu yagamba kanimuteeke wano kamuteeke wali kati bonna abali mu myaka 5 bo tugamba olugendo bwe baali balaga batuuse stage zaabwe zituuse okufuluma kati Andrew Mwenda asinza okubalamu ali myaka nga 5 n'abalamu nti Mukama asobola obutamuwangaaza myaka 10 n'agamba akantereeza obulamu nga Mwami Mao kye yakola Mwami Mao yakimanya nti ebbanga lyonna mbadde ku opposition eno nti naye sifunye ate tebansiimye buli ssaawa yonna n'agenda wali yanoonya retirement era n'abagaininga bulungi mu negotiation zezo ezaaliwo n'afunamu ekifo era obulamu ne bukyuka Mao yadda buto n'afuna kibitresi kye kyamaanyi ndwasi temuva ku bbali wano anti ndwasi temuva wano tiwamulaba lwe baali ekyankwanzi yamupaakingidde yakoze atya baali eri ng'obulamu bubanyumira kati yabala retirement naye kati bo nga babaza retirement ekizibu kye twafunye wano mu Uganda kimu buli muntu alina obuyinza famire ye eri bweru buli muntu alina amaanyi wano abaana be balina passport atalina ya Canada alina ya America kakati zaake bonna bali bweru yasooka twala mukyalo we n'abaana bonna era kati yalwana agamba famire listed kakati bonna byafunyemu sindika b'opposition bateeka abaana baabwe bweru
kane bajja ne basooka batandika nasika akasente kasika kaweerezaawa kaweereza eri ye bwe giwunyira akoleki agende kyova olaba abalumirwa eggwanga basigadde batini ffe kitutta kimu nti nze ffenna buli kaffe kali wano jikabulibwa bwe tuyina olina ki anti olina wammwe ebijja byammwe n'obisitula ffe tulina bijja bajja bigira bajja wamba biwambi bijja byaffe biri wano buli omu abaana be yateeka buli omu kanyugunyano katwala ebweru saawa eno kyetuli